jurisdiction wejira. I'm sorry nti federation yazze maybe nga tennafuna message eno. Naye ate buvunaanyizibwa bwa government Uganda Law Reform Commission okumakinga sure nti message bwe tutuukidde Uganda Musicians Association obubaka butuuse ku ba stakeholder. Because nze government I'm just following up na kumakinga sure nti interest zaabo ba stakeholders ziri fulfilled. Awenjagala kubaka akati Hilder Man omwina step gye mugenzeeko nga kitegeeza nti federation bikibo nabyo baliwo biringa ebya just kwogeramu. Njagala ombuulire byonna outcry yabwe ogimanyi. Biki ebyo ebiri mu munongosereza bye bakabe ebyabweza obutabasasula kola baaka omusolo kakati etteeka lirimu for example nga liwa monopoly oba liwa obuyinza obwenkomeredde UPRS okubanga ye collecting society yenoonya amagye agaffe gonna kuva ku Bukedde TV kuva ku YouTube okuva kuwa wonna twagala odutaggulula. Tulabye nti emyaka etteeka ligibaddewo erya 26 UPRS teperforminze bulungi, teri accountable eri bantu era buli omu agikaaba. Nange kennyini njikola ki njikaaba. Njagala Saimo bw'abanga alina obusobozi tumugulirewo window ng'asobola okukola company. Bwe mba Saimo gwe neesiga ngende mu company ye muwe lawyer wange amuwe rights okucollectinga sente zange on my behalf. Munongosereza twagala kiteekawo tubeere ne collecting bodies nga zisobola okujja ne ziyingira. Wabula tujja kukolawo regulation nti collecting body erina kubeera etya. Ekyo ministry ejjo kikola. Katulina ekizibu ekirala kya call back ring back tunes ezo nti wesanganga government yeetabye ne telecom companies okubba ba creator. Etteeka lino lya ku protectinga creator okulaba nti waksize azifunamu. Naye gwe government bw'oba oli eyo ng'okimanyi bulungi nti ku call back tune akayimba akavuga mu simu yange nga onkubidde aka David Lutalo afunako 1.5%. Wabula gwe government ne b'okolagana nabo bonna ne batwala 98 point something percent oba mukyamu. Kati twagala ki? Twagala okukola share to describing nti omuyimbi afune 60%. Gwe government ne banno is it there munongoserezaayo mwekiri ompuliriza gwe government ofune 40 ne banno because change temuzisinga kufuna mwekiri munongoserezaayo. Then twagala copyright body. I'm looking at lwaki 26 copyright eganya okubeera implemented kubanga bakwata copyright eno ne bagitwala nga akantu akatono bateekawo butesi ka desk si department wabula bateeka desk ku Uganda URSB company registering abagenda okufumbibwa abagenda okwawukana abafudde naffe ne batuteeka omwo. For we a big brand twagala okutegeeza government nti ffe twagala entity nga yaffe tusobola ogyerabiririra tusobola ogyesustainingirira twagala body nga ya copyright ngeri ku copyright affairs only nga bwe mba nina challenges mu copyright nga bwe mba nina challenges mu collection ninawe ngenda office nge eri empowered office nge sobola okugenda nekwata aba infringing copyright. Hilder Man mu bintu byonna oyogedde law reform government taking over biti byonna principal president we yabadde ayogera alinga yabadde agaana bali aba federation okwatagana ne government ate nga gwogamba we nalaba nga government esika omugwa ne saagala kufiriza bayimbi kituufu ekyabali okwatagana nayo. Principal yabadde ategeeza nti yaleese issue n'agamba bonna be twafuna nabo leave okukola ennongosereza mateeka amateeka gayise parliamentary yeno gye tukulozinze naye yaffe etteeka eriri very sensitive erikwata ku mirimu gy'abantu government ekyali ku nkwekula so he was communicating nti intentionally government eyagala ekiriwo kati the divide and rule things Kenza atagula ono Kiyaga akwagula ono Bobby Wine atagula ono tubeere nga tuli ku ekyo
eno obudde bwaffe bwe bugenda ne ssente zaffe bwe zigenda naffe bwe tukula abatayina biwalata nga babikutuka abatayina nvi nga bakola ki. So it's not a crime okwatagana ne government naye twagala government eyanguwe etteeka lino because liringanga ekirwadde kya Ebola nga kiyingidde ng'olina okuggalawo ekitundu. Njagala kufuna ku principle muwulire ng'ayogera olujamaika lwange lwe nasinza okwagalawo mina Hilder Man so kompe principle tuwulire ebigambo bye ebivuddeko emberebezi. Ba artist njagala nnyo olunaku lwa leero bino ebigambo byammwe ba artist buli minabitone ali wano ndwawo okufuna omukisa okwogera nammwe ate abangi bwe njogera nammwe kubanga bakibateekamu kiri baagala nnyo batwawule temuwuliriza Bobi Wine n'abayimbi abasinga mu kyokunsemberera tebandaba ne Bobi Wine naye njagala olunaku lwa leero mmwe ba artist bannange nga tusibula katolu bwama muwulira temunsudia musirike busirikisi muwulirize ba artist olunaku lwa leero nga tusibula katolu bwama nsaba kye tuba tujja wano ekyomuwendo tuyige. Let us learn. Kyannaku nnyo nti batukumye nga batusirya akatambala mu maaso naye njagala okubulira bw'ojjako akatambala ako mu maaso ojja kulaba ebintu by'otolowoozangako. So mwe ba artists nsaba mumanye don't walk in darkness. Learn. Kiki njagala muyige? Njagala muyige omugaso gwammwe, njagala muyige amaanyi gammwe, njagala muyige ekyobugagga Katonda kye yabateeka mu ngalo. Mwe ba artist temwetaaga zi hand out. No. Fabamu ba artist bwe twabuuka ne tumanya nti bino byonna industry eno okukyuka yeetaaga kye bayita political will. Singa abantu abatufuga baali baagala obulamu bukyuke tebeetaaga kola kintu kyonna beetaaga kwagala bwagazi obulamu bwa art bukyuke. Obulamu gavumenti ebafuga bweba teyagala obulamu bwamwe bukyuke amazima ga Katonda tebugenda kukyuka. Lwaki njogera bwe nti? Lwaki njogera bwe nti? Nze bwe nabuuka kyantwala mu bukulembeze mwe ba artist mumanyi saali yala. Right? Mina Hilder Man. No sir. Naye twayagala kyetulabye tukiraga abalala n'abalala bakiraga abalala ensonga lwaki twagenda mu bukulembeze kubanga tewali kyosobola kukyusa okujjako ng'obukulembeze busazeewo. Tokkirizanga omuntu yenna okugamba mbu toyogera ku politics. Politics kyeki? Politics y'embeera y'obulamu. Politics yasalawo n'emyaka emeka gy'ogenda okuwangaala. Nze olunaku lwa leero ndi artist mwena mukimanyi ate ndi artist mulungi naye sisobola ku practicinga profession yange kubanga abatufuga nga tebalina tteeka lye basonzeeko bagamba oyo abuusa nnyo banne temuddamu mukkiriza kuyimba mwena ne musirika. Principal wuuyo muganda wange ebigambo bye biibyo byayogedde byonna ebibuuzo biringa 3 2 1 3 ekisookera ddala Dr. Hilder Man nga artist. Copyright yo yebulamu yeremeseza abayimbi okuba abagagga oba mwagala kwekwasa bwekwasa. Then ekirala tiimu ya Kenzo tiimu y'abayimbi ekoze federation okusaba ebyabwe kibayisa babbeega. Give an example. Twazise Honorable Kato. Bobi Wine tewamulabi. Naye mu Uganda waliwo omuntu omugenzi gwasinze okuvuma nga Bobi Wine. But he dropped it because kuligi yafudde. Atabadde n'amaanyi mu art. Ebivumo yabitadde ebbali because so naffe tulina okudda mu kasonda tugambe ekitugatta kirina kuba kino. Wabadde ombuuza ki ekirina okusooka? Federation, mateeka oba ki? Mateeka. Tumanye nti kakati industry yaffe eri fine. Ne bw'onooba ne federation nga industry teri streamlined na mateeka, you wasted time. So kati kyetwagala federation ebeere vehicle egenda okuyamba etteeka okuyita by uniting all forces because kati bo bali kwebyo tonawulira ba firimu ompuliriza. Hilder Man, abantu bano abali abagezaako okulwanirira omulimu gwabwe babatya bagamba mwe mubiteekamu politics bwe bagezaako genda okuengaginga government agencies nga mugamba abo baalidde baagala kutwaisolatinga. Kyova olaba kati twabawadde Ssegawa. Bw'oba toli comfortable nange genda olabe Ssegawa. Bw'oba tobali comfortable nange genda ekirowoozo kye kitwale wa message. At the end of the day si buli artist nti agenda kujja ku floor ya parliament.
Ffe kye tuliko essaawa eno yakugathalinga birowoozo by'aba artist tubiteeke mu kye bayita draft. Draft egenda okubeera presented ku parliament. Etteeka tutandika oddikubaganyako ebirowoozo. Era time egenda tuuka nga ebirowoozo biwedde nga draft ewedde. Contribution y'aba artist eggalwewo. Kati ate esigale y'aba parliament na department etteeka gye ligenda oteekebwa kubanga bajja giteeka mu committee. Committee ejje eri discussing naye nga bali discussing ate babaka. Hilder Man, abasajja bali mu kulwanirira copyright naye mbwe ate mmwe mwabafudde ba beggars. Banakwatagana batya nammwe? It's a message from someone watching us live. The beggar aspect etujja ku mulamwa. I've ever been a beggar. You have ever been a beggar. Lwaki mu okulembeza bigger aspect ye minors nagambye. Lwaki beboogedde ku bwa beggar butwala ekinene kye bayita copyright. My focus is on copyright. Kati bwe bakuyise beggar ogenda kusigalawo ng'okaaba beggar nti copyright ogiveeko nti yanvumye obwa beggar. I don't tolerate nonsense. Essaawa emu ogirabye muganda nge eyina engeri gyeddukamu ndine Hilder Man twogera ku nsonga zino zonna abayimbi balwanirira ebyabwe. Hilder Man aŋŋambye nti kituufu bafederatinge but at a bigger perspective. Yeah. Hilder Man tonnabeera kiriya njagala onzigiremuko ku luzungu. Etteeka nga we lyajja wagendayo ku federation towulira engeri gye bakaabamu bye bakaaba kolabaka ka revenue kaabwe engeri gye banyigirizaamu are they incorporated mu bintu by'omwo kyenjagala Eddie Kenza ategeera batayogera naawe musajja wange Bebekulu awulira ategeere nti etteeka lyena championinga kino ne kino ekibakaabya mwekiri era mujje emabega wange tukitwale mu dakiika nga 3. Sookera ddala etteeka si lyange. Ekyokubiri etteeka likyali ku level senga artist akaayana nti baatwala birowoozo byabwe tukyali ku soliciting ideas. Tewali yaggaddewo nti kakati ebirowoozo byammwe musigale nabyo. Etteeka liri ku stage ya collectinga birowoozo. Wabula anyiize olw'okuba tannawaayo kirowoozo kye. Bwe baba tebannajjula mmere togamba nti banziddeko emmere. Ani alina okuteekamu ebya federation byeyagala bategeere nti balina genda federation kati etudde. Omulimu gwayo essaawa eno kwe kukola kwebyo ebibaluma. Tubyencorporating mu body emu tugambe nti kati eno document evudde mu federation. These are their considerations ze baagala. Era finally tugenda kubeera n'olukiiko lw'aba stakeholders bonna balunaaba mu kisaawe wa tugambe bino bye birowoozo ebyava mu federation ey'abayimbi. Bino bye birowoozo ebya film. Bino bye birowoozo by'abawandiika. By'aba poet. Waliyo ne ba poet. Ne bantu bangi ba designer. Ababumbi. Ababazzi nabo ba art. Everything. So, ffe tweyagaliza nnyo ne tulowooza nti etteeka lino liri ku ffe. It's a big thing. Era oli akuwulira n'agawulira nnaabo. So, federation obudde buno kwe kuba nti ideas zaabwe bazikwata. There is a misconception mu ba artist. Abamu abalininga ku nupu baloza ebyo byeyo byenalemu. Abeeno bagamba tebagala kusembeza bwono. We watuukayo keri ku federation. Waliyo politics ayogerwa. Tewali politics era naye saatwala politics. Naye nabategeeza tuyina okukozesa ate politics okujja industry weeri okutuuka we. Industry ina weeri. Era buli omu tagyegomba weeri. Naye ayina ogijja weeri. Government kujja empoweringa nga egitwala nga entity yeetaagwa okuteekamu amaanyi. Buli mpapula gy'ensomye government report yayaweka this industry has potential. If the industry has potential, lwaki golooza bateeka sente mu parish development model gye batalabangako bw'ekola ng'ate waliwo industry gye basoloozamu akawumbiwumbi ng'ate waliwo omuntu agenda ku Serena n'afuna biliyoni nga bamulaba oba agenda e Lugogo n'afuna sente nga bamulaba. Hilder Man, akadde kabadde kati ngenda kuleeta nkweyongeze mu programu zaffe ez'enjawulo tube nga twogera. It has been 1 hour naye olaba engeri gye erwashinzeemu. Twatandise ku ssaawa muganda wange 2 ne Dr. Hilder Man eddakiika ebulemu okubeera essaawa zigenda kubeera. So Simon, I call upon artists. It is time to unite. Bw'oba oninako embwa, it is time to drop it. Etteeka eryo ly'olwanirira nina ofaafaagana n'abasajja 5
buli omu ngende mu office ye mugaye mwana tuwagire ku federation because obulumi bwoyina ku kakati gwe njagala kutegeeza abo ba artist bamanyi nze waliwo committee bagiyita budget bajjawo nga ba artist bali yala bali tuli mu covid time nga bagala bilioni 7 n'ekitundu nengena nenfafagana ne committee banange abasajja nabo mbawe ku sente I concert wachiri tufuna aba entities onamuziwadde. This is what I do as a legislator for my industry. Era bilioni 7 ne bazibawa oba tebazifuna ba artist be bamanyi naye ng'ogwange wali ku muliro ngukoze. So this is what I'm doing right now. Era ye trust oli omusajja gye yabagambye nti oyo because he knows my capability. Hilder Man tugenda kwerekereza tugenda mu programu zaffe endala nyongera okusooka okuddamu okusaasira baganda baffe muganda nga ba ADF balumbye amawulire agakajjawo wali okuva twatandise ADF erumbye muganda wange empondo side ze erumbye essomero netta abaana abasukka mu 2 not confirmed then newamba n'okuwamba abalala byonna ogenda kuba bifuna mawulire ga Bukedde ku Bukedde Fama Bukedde TV ne mu Bukedde Olupapula tukwatagane Saturday eddako kyakabi nnyo bagayi baffe mwenna we musinzira okubanga mutulaba. Keep it up.